Vako wano mu kiyaye Chamillion addako yaman amanya gange amatuufu bampita Bombo Ronald. Ebbanga nentandikidde Chamillion simba nko kunyimba wabula ndikyali wa Chamillion ate Chamillion ye muyimbi yangamba atandika okuyimba. Si mu bubi wabula twatandika mu mbeera mbi nga twagala kubagana kulwana kwesikangana muguwa. Embeera bwetyo we yali. Embeera embi etandikira mu kunoonya kalulu. Namugamba tolina kujja ku kitundu kyange nga tondabye kuba nze next Chamillion. Nangamba gwani. Ne mugamba olina okujja era okujja mu kitundu kyange yasooka kunneyanjulira. Ne mukkiriza onoonya campaign mu kitundu kyange. Chamillion yangamba ngenda tandika omuyambako mu by'okuyimba. Okiwulire ekyo mami? Nga nkola naye we tunoonya ssente bw'akwata mike bw'agimpa bwenjita bwenjimuwa. By the way, anytime Chamillion agenda kunsayininga Chamillion Island. Bagenda kunsayininga Chamillion Island saawa yonna. Era bwonna abawagira Chamillion Island kyakabinyo, big up on yourself. Chamillion yebuuza ni yita next Chamillion. Nebuuza naye agenda okungwa akati nga nange ndi mukambwe ejjukira nange ndi we Kampala. Nange ndi ghetto youth. Ate nga kyenyinza obagamba nange ndi musayi gwe Kawempe. Chamillion najja munoonya mu bumi ne mbulungi nga nina omufuna. Kyenyinza okugamba mulabi wa TV. Mpulira bulungi nnyo. Chamillion legend ate musajja wa kabi mu music industry. Kiringa onabere Nigeria. Nga David Obonga naye wamusanga motoka omuyimiza n'otuula wali ku passenger. Chamillion yayitako ne waffe gye banzaala ne bamugamba soko ogenda onoonye ku mama wa next Chamillion abeera ku kino ekyalo. Era n'amunoonya ku kyalo. Era mama wange nkwagala nnyo erugala gy'oli mama nkutumidde nnyo. Salamu alaikum nkutoledde salaamu. Mama wange yawunga alagamba bakikyati ekize ate omwana yakoze ki Chamillion yawunga n'entunusi zaamukuba olw'essanyu eringi kyenyinza okugamba. Waka wa Chamillion ŋŋendayo era tuba tugenda ku shezimu ŋŋenda ewaka nje tuva tugenda ewantu yonna. Nsobola okusula ne kati wenjagala nsobola okugendayo naye mba sikubye essimu nze ndi mwana wa Chamillion. Chamillion taata wange ndi mwana gy'ali yantongoza si mu bubi si mu bulungi Chamillion yantongoza. Ewa taata wa Chamillion ne mama Chamillion badde sinabagendayo naye nga bo ngamba amanyi kuba tumiitinga mu bubaga obumu azin tugenze kulima kubijja waka tugenze waka birthday parties. Kugonagona amanyi okweyita next Chamillion bintu bingi byampisa next Chamillion. Ekisooka nga nze kennyini ninga Chamillion ebintu neekyusa nange. Eddoboozi si lye limu kyova olaba nga neeyita next Chamillion ate simba nga Chamillion. Kyekyafula ndi muyimbi era ku YouTube ku platform zonna ku Twitter ku Instagram wa yonna gye ndi nkozesa next Chamillion. Byana biwala bitulumya mitwe genge obudde bw'ekiro bitulumya mitwe tubirya buli tulinga nzige tikatubirye naffe tubiwe tibyana biwala byegomba sexy birangi ate naye yegomba shiba kalungi kankunyumiza esitole za kibanda bw'omusanga yeeyo mu kibengere n'omukubira essimu olw'obugatto kyagambirawo up top geng tolabisa tonseki high grade boss yaman. Tonseki kitegeeza tonfata nnyo tonneefasa. Yaman. Wa Chamillion. Tozira Chamillion. Bannange. Kamba kubemu kavaasi nange akasinga okunyumira kubanga mwana nange alina byankuba ne bikola ki. Kamba kubemu. Gemi. Owakabi Dr. Mbakakasa style. Bwe naleka namuleka mu mayiro
I said DJ ni anansika tiwolaba omulyango tunula ani golaba yenzo wakabi alina ebyakabi I said DJ ni anansika yaman kaliwa kaliwa forever banange olaba netagala kayimba tagala ne kayimba Chamillion ti forever ni ubawo mami lwaki tosoka nojonda bakonga tonagenda ng'omukwano gunsuse dia amaso gamyuse fanagana ngalika ekikola kyonyambo kinyambuleko dia laba katala kolesolesenga kazini yaman ani agambwa yaman ekyansazaawo okugira mu gundi ya Chamillion kubanga Chamillion yennyini yannoonya sola muvaamu bambi omusajja oyo omulaba Chamillion yannoonya n'antambuza n'antwala mu mabaala n'agamba dijja fazaali ne mba mukubye ezoono nga zizange temuzikubye kuba ezange ez'omujja zikuba ne mba sibagambe naye ezoono muzikube kyenyiza okugamba era mwana nebaza nnyo ne kyali wange zaala toto mutumiddeko nnyo yannoonya naye oyo bwenkola ne Chamillion ampeera ddala ssente era mwabagamba mu Chamillion tagaba ssente muli ku kifo Chamillion buli nkola naye ampa ssente era Chamillion omuntu yangamba mwana kyali wange olaba at least ebyekyayi biveemu okuba endongo yaman enjaga siginywa naye njibbirirako olumugera obimanyi nti ki mission kawombe teri budde kwebaka Chamillion nsuubira okumpayo ennyimba nga 3 ewa Ian Pro yaman tugenda kukolayo project awa Ian Pro nze ne Chamillion kinyiza obagamba coming soon era mwena abawagira next Chamillion ne Chamillion big up on yourself okuva kati paka myaka 5 mu maaso nerabanga ngenda kubeera superstar ngenda kubeera wakabi nange njagala mama wange yagale kabiri agambe yoyo omwana wange ali ku TV abikola tata wange gyali tata wange naye mutumidde jukira nga omanyi nti ki nakedde kumakya nenkola ki empanika emirongo nti tata mbadde mwerabidde tata wange nkutumiddeko mu kaseriabu mpenja gomba abeerawo nakasero nkwagala nnyo taata gye wantuma eno okuwanika emirongo nti kwe kukyusa amaaso notekako galubindi nga bwe nkikoze amaaso gali steady amaaso era ebimu gasobyerabira ngaera womanyi nti ki kyenyinza okugamba nti kati nga nze ebiragala gyendi si bibi kubanga nze bimpa vibe nengenda mu studio nenkuba music nenkola ki nentambuza YouTube yange nenkola ki naye abamu bibatuma kulya nze sirya ninga Chamillion okulya byonna nga omanyi okulya kulye bale yamani abawagizi bange kyenjagala obagamba next Chamillion guno omwaka on fire man inayo video yange gye natadde eri ku YouTube genda osachingeyo Chamillion next bombo kireete eno mapiano style yagikubye yaman enkya munsubireyo kubeerayo emiti yana fire Lion Island forever.